You, Kenya Moses, Ndiasima Nelson, Nayebare Gilbert, Najuma Seni, Awoya Sharif, Batanda Augustine, Nayebare Gilbert, which is the repetition, Semakula Teddy, and others who are still at large. Kigambibwa nti mwenna abasimbidwa mu kagulu ka kooti saawa zino kwoteeka n'abalala bangi abakyanoonyezebwa poliisi. On the 28th of March of this year at gw'akukuba Street in Kampala district, ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokusatu ku luguudo gw'akukuba Street ewesangwa mu kibuga mu Kampala, you assaulted ASP Cimenta Flavia, mwakuba omusirikale wa poliisi ali ku ddaala lya ASP oba Assistant Superintendent of Police Cimenta Flavia, a police officer who at the time was acting duly in the execution of her duties. Omusirikale oyo mu kaseera ako mwamukubira yali ali ku mirimu gye emitongole egimulambikiddwa ku mateeka ng'agikola. Have you understood the time? Musango mwenna mugutegedde? Is it true? We begin with Kenya Moses. Kenya Moses, kituufu? On the 12th of April for bail consideration. At 10. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.